Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nina wano breaking news amawulire genzize nago agakagwawo gwampuliriza yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira yonna gy'osinzira okubanga gy'ogoberera ensonga mwina abatambudde naffe olunaku olwajjo embeera nga bwe yatambudde byonna nga bwe mwabirabye kaakati nkomyewo okubeera nga nkuwa ate amawulire agakagwawo agatali malungi eri enkambi eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwampuliriza kubanga guno gwe mulimu nga bwe nakugambye gwe twewaayo okubeera nga tukola ate nga tukolera eggwanga erya Uganda olunaku olwajjo okusinzira ku mbeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yalaze yabadde mu bitundu ebyekamuli n'ebitundu ebirala ebyabadde biriranye sayidi awo namungi w'omuntu bwe yabadde amaze okwesomba nga kuliko n'abalabise nga bavudde ku ccupa bavudde ku ddwaliro ne bajja balabe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waabwe kigambibwa nti olwaleero pulezidenti gy'agenda mu disitulikiti eya Abim nga bwe ngenda okutegeeza abasajja bayiye abawanvu n'abampi mu bitundu eby'Embaale jukira Mbaale disitulikiti eyo eriko ekkubo eriyo eri connecting era bw'abanga ava gy'ava gy'agenda okugenda yonna agenda kuba ng'ayitira Mbaale bw'abanga agenda mu bitundu ebya Abim ngenda kubuulira obuwanvu ngenda kubuulira ekitundu kino kiriwa ngenda kubuulira embeera nga bwetambula wabula amawulire genkuletedde sofa ge tuyinawo essaawa zino abasajja abayina emmundu abasajja balina emiggo tetumanyi oba ba SFC tetumanyi oba ba UPDF tetumanyi oba ba Uganda Police tetumanyi oba batujju abasajja baba deployinze mu bitundu eby'Embaale ng'oggyeko abo abali muleeya abatategerekeka mulimu n'abali mu byambalo ebya UPDF nga bano emmundu bagenza okulaba nga tebamalira balina emmundu balina emiggo balina feesi enkambwe bagamba tetugenda kukkiriza muntu n'omu kubeera ng'asagambiza musimanya pulezidenti wammwe ffe mutulabisa gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ge mawulire genjagala okubanga ate nkeera nago olunaku olwaleero gwampuliriza embeera si nnungi nnyo embeera ya bunkenke batidde okulaba ekyabadde mu bitundu ebyekamuli jjukira mu bitundu bino ebya Eastern Uganda bye bitundu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu jazzenga ateeka embeera jazzenga ateeka abasajja ku bunkenke jazzenga ateekawo statement eyogera n'etayogera oluvannyuma lw'okubeera nti mu bitundu bino abantu bamwagala nnyo message ezimu ku message ezayisiddwa olunaku olwajjo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu bitundu ebyekamuli mwabaddemu okukwata ekikajjo ne bakimuwa mwabaddemu okukwata ekikolo ky'emmwanyi ne bakimuwa bangi tebaategedde nsonga kizino bangi tebaategedde lwaki abavubuka Batidde ebikajjo ne baddira emmwanyi ne bazikwasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wuliriza mu kaseera ke kamu nga ebikajjo byakamala okubeera nga bitwalibwa oba byakamala okubeera nga bisulibwa ebbeeyi bannansi abasajja abasoga n'abakazi abasoga abawangaalira mu bitundu ebyebusoga bambi babadde balimi ba bikajjo wabula ebikajjo gavumenti kye yakoze ku mmwanyi oba kye yakola ku mulinga oba kye yakola ku vanira nkakasanga gwampuliriza yembeera gye baateeka ku bikajjo kakati abantu b'ebusoga bambi ate ne badduka ne balizootinga ku kulima emmwanyi wabula emmwanyi nazo ate abasajja ne baziteekako embeera kakati no yembeera gye walabye abasajja nga bakwata emmwanyi ekikolo kiramba ne bakwata mu ngeri y'emu ebikajjo ne babikwata ne babimuwa nga bamutegeeza nti ffe bino tubikukwasizza message yabadde nkulu nnyo eriggwe munankyukakyuka yenna speech ya president twagikuwadde wabula olunaku olwaleero abadde agenda oba tabadde kubeera akyagenda agenda mu disitulikiti eya Abim okusinziira ku program gye tulina ey'ekibiina ekya National Unity Platform Countrywide Tours gye nayise 3 phase egenda okuba nga egenda mu maaso His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavudde ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini wabadde lunaku lwajjo yabadde mu bitundu ebyekamuli ekamuli we yavudde eyo n'abanga olunaku olwaliwo ennaku z'omwezi 8 lunaku lwa 5 mwezi gwa 12 agenda kuba nga ayolekera disitulikiti oba ebitundu ebya Abim atamanyi Abim ngenda kubuulira ogenda kulabayo otegeereyo bulungi nnyo bubaya sana nnyo mukutu gwa Red Zone TV bino bye tukola bye tusinga okuba nga ate tutegeera Abim y'emu ku disitulikiti eziri mu Northern Uganda era ezoogerwako oba eziteeberezebwa okubeera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ze zimu ku disitulikiti eziri sayidi eyo zasinga okubaamu n'obuwagizi disitulikiti ya Abim gwampuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera olunaku olwaleero distance gy'alina okutambula ngenda gikubuulira naye nga ali supposed kuyita mu bitundu eby'Embaale wabula abasajja balabye guli gutyo ne bagamba tukooyo tulabisa Embaale badeployinze amaje bayiye SFC bayiye Uganda Police bayiye kumpi
buli kintu kyonna ky'osuubira ne ky'otasuubira. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Radio TV. Kakati njagala kubanga nkutegeeza ate tubeere nga tweyongerayo okusinziira ku statistics zennina. Ebitundu eby'Embaale distance His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okutambula kuba nkimanyi tali mu kuva Kampala, ayinza okuba ava Jinja oba ava Kamuli, naye nga kigambibwa nti we yasuze kubanga nga omanyi ttiimu zisula mu bitundu bya njawulo, amasannyalaze gaggiddwako ekitundu kyonna district yonna n'ezikira. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we twogerera ng'ayolekera bitundu bya Abim. Wuliriza, ekilomita singa aba avudde Kamuli agenda kutambula ekilomita 305 ng'ayitidde Mbaale, ayitire Soroti paka Abim, era olugendo lujja kubaako essaawa 5 n'eddakiika 34 z'abagenda okuba nga avuga. Wabula singa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu badde bava Kampala, babadde bagenda kutambula kilomita 429.9 okuva e Kampala nga bayita ku Jinja, bayita Jinja, Mbaale paka Soroti paka Abim, era olwo olugendo luba lwa ssaawa 7 n'eddakiika 52, almost essaawa 8 zoba ogenda okubeera nga olutambulira gwe munnange ampuliriza. Abim district atagimanyi nakugambye guno gwe mulimu gwe tusinga okukola ffe wano ku mukutu ogwa Radio TV. Abim His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu gye tulaga eri mu Northern Uganda, era nga tawuni yaabwe enkulu era bagiyita Abim, era yewali headquarters z'ekitebe ekya district. Abim district eriranye Kotido mu Mambuka, eriranye Napaka district kati ndozo olira side gye tuli mu Maserengeta, eriranye Otuke district, omanyi district Museveni zasalasala nyingi, eriranye Agago district eyo gye bayita Abim, era gye tugenda gwe munnange ampuliriza ku mukutu ogwa Radio TV. Kakati we twogerera amaje, Police, SFC, Fuso, Faso, simanya bikoze bitya Bayiye mu kitundu eky'Embale okusinziira ku reports nga bino ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka, wabula okusinziira ku bamanyi ebyomunda bagamba mbu kyandibanga ekigendererwa kyakutiisatiisa abantu butagenda wali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba oli awo bakendeeze ku bbugumu eriteekebwawo, bakendeeze ku ngeri abasajja gye balabikamu oba gy'abalabisaamu His Excellency nga bwazze ng'akikola. Kakati ku mukutu ogwa Radio TV kw'olina okubeera nga weekuumira gwe munnanga mpuliriza, embeera yonna ogenda kuba nga ate ogifuna nga batugenda mu bitundu ebya Abim. Weebale kubanga okyagobera bannanga abatuyambyeko ku kadata olunaku olwajjo, mbeebaza mwebale kubanga mwatubeereddewo. N'olwaleero abaana ababasobodde, waliwo omukyala bambi yankubidde essimu n'atuterako ko kadata, naye simanyi oba nanzikiriza omwatula amannya bwe kinaaba kikkirizibwa nja kikola, naye nga bambi mwebale nnyo bwetu bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero mukutu gwa Radio TV. Sebambulire Patrick nze mbeerawo okubeera nga nkutuusaako embeera nga bwetambula. Kakati tuwuliziganye, tukyagenda maaso n'okuteekateeka, tukyagenda maaso n'okulaba nga buli kimu kibeera ku standby, ensonga zibeere nga ate zitambulira ddala bubaaya sana nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu, omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa. Okuva nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.